tuli amawulire agayitingana nti amasomero gaffe gakweka amawulire g'abaana abalwalira mu masomero ago, abaana ne bavaayo nga balina obulwadde, abamu nga bali ddala ku ndiri, ne basiiga ne bazadde baabwe bwe bakomawo. Amawulire ago tugawulidde nga namwe mugawulira, tugawulidde okuva mu bazadde, tugawulidde okuva mu mpapula z'amawulire, ne gatukola bubi nnyo kubanga bwe twali tugula amasomero twawa guidelines ezigenda okugobererwa nga tugudde amasomero, ne tugamba nti buli ssomero lyali liteekwa okubeeramu komiti ekola ku bya COVID-19. Yagiteesaamu ekisooka kuba nti identifying cases ezo, first of all nti yamba abaana obutafuna bulwadde nga benshuringa nti amasomero gagoberera SOPs zetwabawa. Ekyokubiri nti baba tufunyeemu alwadde bangu amangu okukola ku nsonga ezo, naddala okuziripotinga, okuzitwala waggulu, kubanga akakiiko ako mu masomero twakakwataganya ne district COVID-19 task force, ate nayongera reportinga waggulu nga twali tusuubira nti wabaawo keesi yonna ejja kwanjulirwa district task force balabe ekyokukola, ate nayo oluvannyuma esobola egiteeka n'egisindika waggulu ku ministry. Of course nga bwe ngai nti ensonga eyo naffe tugiwulidde nga bwe mugiwulidde, naye nga ministry tukolaganya wamu ne Ministry of Health, tuteeseewo ttiimu egenda okugenda nga yeetolola okunoonyeza ku nsonga eno. Oluvannyuma tujja kudda tutegeeze eggwanga kye tuzudde ne kye tugenda okukola.